to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bobi. Happy birthday to you. Happy birthday, Mommy Chagulanyi. I wish you more blessings, more wins, more prosperity to you and your family, to Wagalanyi. Happy birthday. Blessings follow you. Nkwaniriza nategwe mukwano gwaffe atugobera era nga nkujukiza nti subscribe. Mukyala Precious Remi, Mukyala Bindeba omubwati ayongedde okulumya abayaaye. Mukyala Bindeba gibuvuddeko weekend yeno yafulumiza ebifaananyi ebyalumiza abantu emitwe gibaluma gy'ababobbi emitwe kwegamba abantu nga tebakyetegeera. Omukyala ono yafulumiza ebifaananyi by'olubuto era okuva omwaka oguwedde. Mukyala Bindeba wabaddewo eŋŋambo eziyitingana mbu yandibanga ali lubuto era nga bamuyozaayoza. Kakati Mukyala Bindeba okuva last year nga waliwo eŋŋambo ez'olubuto yavuddeyo ate n'alaga ebifaananyi bya sikaani eby'omwana we nga kwegamba mu photoshoot gye yabaddemu n'akasikaani yakalaze okulaga nti alina olubuto. Kati Mukyala Bindeba yayongedde okuba nga abalumya emitwe. Sanyuka TV presenter mukyala ono ye nga bulijjo abadde asirise nga tabaako kyayogera ku nsonga z'olubuto, nga takyayogera ng'asirise wabula bamutabukidde omukyala ono oluvannyuma lw'okulaga ebifaananyi bya sikaani n'okakasa nti bebi mwali ate ali bulungi. Kati omukyala ono kupostinga ebifaananyi bye ku social media bino byatabudde abantu bangi. Abantu nga beebuuza ayinza atya okupostinga ebifaananyi by'omwana, talaba abayimbi banne tebasobola kulaga ekifaananyi nga bali lubuto okuggyako ng'azadde. Batabukidde Mukyala Bindeba okuba nti yapostinze ebifaananyi bya bebi naye yavuddeyo n'abaanukula naye ye mukyala omuzibu muko tanyigirwa mutooke. Amawulire amalala ge tulina ge mawulire aga mwana muwala Rema Namakula bebi wa Hamuza naye avuddeyo n'awishinga Kyagulanyi senta mu birthday ennungi era obubaka bwamuwadde bubaka busufu nnyo, bubaka bulungi bwayagaliza omukulu Bobi Wine nga badde amuyimbiramu akayimba aka birthday. Omukyala ono Rema Namakula avuddeyo n'agamba Bobi n'amugamba nti amwagaliza ebirungi byonna biri ku nsi, amwagaliza emikisa, amwagaliza kwegamba kyatamwagaliza tekiriiyo, ye alaze nti amusupportinga nnyo. To you, happy birthday to you. Happy birthday, dear Bobi. Happy birthday to you. Happy birthday, Mommy Chagulanyi. I wish you more blessings, more wins, more prosperity to you and your family, to Wagalanyi. Happy birthday. Blessings follow you. Maragatina ge mawulire ag'omukulu Bebe Cool Big Size. Bebe Cool nga ku birthday ya maama we omukulu ono yagenze maaso n'okubanga ate alaga omukwano eri maama we amuzaalira ddala era Bebe Cool yagulidde maama we emmotoka. Maama wa Bebe Cool ng'abadde awezezza emyaka 82 yagenze maaso n'okubanga ate celebratinga innewe okubanga amugulira gift ey'emmotoka era maama we twoggerera ye yamuwadde ekyuma ekirungi, emmotoka ennungi nnyo. Amawulire amalala ge tulina ge mawulire aga mutabani wa Katikkiro Charles Peter Mayiga ono nga Katikkiro wa Buganda. Kapa eno yakoze embaga ku weekend eno era bakozedde embaga mu ggwanga lino erya Uganda nga mutabani wa Katikkiro ono nga amanyiddwa nga Peter Mayiga Junior nga yawasiza mwana muwala Sonia Elizabeth era bano bakoze embaga eyabadde nnungi ennyo. Embaga eno kwabaddeko abantu bangi era kwabaddeko Speaker wa Parliament Anita Among, kwabaddeko Mama
Queen of Buganda, omukyala omulungi ennyo n'abagereka, kwabaddeko n'abalala bangi nnyo, kwabaddeko ne Prince, kwabaddeko ne mukyala we, kwegamba kwabaddeko abantu bangi abanene ku mbaga eno. Abakulu bano bakola okwanjula January era weekend eno bagenze maaso n'okubanga ate bakola embaga. Kakati abazadde baabwe babagaliza obufumbo obulungi awamu n'okubanga bagenda bawa abazzukulu abalungi. Amawulire amalala ge tulina ge mawulire aga Bru 3 bano nga baddamu nate okwatagana okubanga bayimba wamu era babadde bategese concert omwaka guno, wabula Bru 3 eno nga kuliko Lilian Babazi, Cindy Sanyu ne Jackie Chandiro. Abantu bano babadde bategeseka concert akalungi aka reunion mu December nga 2023 era bano basuubiza bafanze okubawa show ennungi omwaka guno gw'2024, wabula kigambibwa nti concert ebadde ey'okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu ku lunaku lw'abakyala ku Kampala Serena Hotel. Kigambibwa nti ate ku lunaku lwe lumu waliwo concert y'omukulu Ronald Mayinja ate nga kifo kyekimu nnaku z'omwezi zezimu. Kakati abantu babadde beebuuza ekigenda maaso, abakulu bano bayinza batya okuteekawo concert on the same date and also on the same venue. Kakati aba Bru 3 bavuddeyo ne beenyonnyolako ne bagamba nti bareschedulinze konsati yaabwe si yakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 8 ku lunaku lw'abakyala era bavuddeyo ne balangirira nga bali ku Skies Hotel. Cindy Sanyu yavuddeyo n'agamba nti bareschedulinze konsati yaabwe yakubeerayo omwaka guno gw'2024 naye tebanaba kubanga balonda olunaku era bagambye nti kuno kusalawo bakukoze oluvannyuma lw'okukimanya nti munange Ronald Mayinja naye yataddeyo konsati. Babadde baagala omukulu ono agende maaso ne konsati ye agikole bulungi eggwe bulungi, bo bajja kola konsati ku lunaku olulala okulaba nti basanyusa abantu baabwe oba abawagizi baabwe, wabula Cindy Sanyu yasuubiza n'agamba nti konsati eyo ejja kubaawo oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadan. Amawulire amalala ge tulina ge mawulire aga mwana mulenzi Alien Skin gwe tumanyi obulungi nti abantu bangi bamwagalira ddala era nga ono omuvubuka okuviira ddala mu ghetto, okusinziira ku mawulire agaliwo ne video eragira ddala nti omukulu Alien Skin yagenze maaso n'okwokya emmotoka ye BMW era kigambibwa nti kino kyaleetedde abantu okwebuuza ekizibu ekigenda maaso. Alien Skin yayokeza emmotoka ye era mu busungu bungi. Emmotoka eno yabadde eriko obuzibu, wabula Alien Skin yagikutte n'agyokya era omu ku bodyguards be amanyiddwa nga Clement yavuddeyo n'agamba nti Alien Skin kati alina ssente, musajja mugagga teyeetaaga kanika buli kaseera ng'ekintu wekifa wakiddamu. Yagambye nti Alien Skin yasazeewo okwokya emmotoka ye olw'ensonga nti alinamu ssente zimuyitaba. Wafulumira kubawo ekivulaawo sente ne ziyiika, kwegamba takyetaaga bimotoka bikadde awo. Kakati omukulu ono Alien Skin ayongedde okuleetera abantu okwebuuza ebibuuzo nga beebuuza ensonga eri mabega w'okwokya emmotoka ey'omukulu ono ey'okwokya emmotoka ye era Alien Skin abaleetedde okubuusabuusa nti omukulu ono yandibanga aliko omukono gwa gavumenti olw'ensonga nti emmotoka bwazifuna bwazookya, kwegamba ye embeera ze ziriko akabuuza. Video yabadde saturatinga ku social media naddala ku TikTok ng'abantu bangi beebuuza ebibuuzo bingi nga abamu beebuuza lwaki omukulu ono Alien Skin yeeyisa bw'ati, lwaki omukulu ono Alien Skin ye ssente azizanyiramu emmotoka newankubadde ekaddiye yandigitunze naye ate ye yasazeewo okugyokya. Kakati ebibuuzo byabadde bingi ku social media, wabula olwo yapostinze ku mukutu ogwa X nga yeebuuza ensonga lwaki Alien Skin teri muntu amukwatako, akola ebintu ebitategerekeka mu ggwanga lino erya Uganda, yetakwatibwako, tebamwogerako, kwegamba ye obulamu bwe buli bulala, ye ali mu ngeri ye, kwegamba ebintu byakola birala nnyo ate tagambwako, tavunaanibwa, tasobya, kwegamba yali awo. Stay tuned and don't forget to subscribe.
Mukyala Ayokeza Emmotoka Ye Ayokeza.